Mu mwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 okutuuka mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 gavumenti ng'eyita mu kitongole kivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi ogw'ekitongole eky'ebyamazzi ko n'ekitongole eky'ebyobulimi n'obulunzi obuwumbi obw'eradda 541 mu bukadde 60 nga ku zino obuwumbi 394 mu bukadde 220 ze zaakozesebwa ng'endala tezimanyiddwako mayitire era nga kiteeberezebwa okuba nti waliwo abakungu ba gavumenti abazeezibika. Ensimbi ezimenyeddwa waggulu zaali za kuzimba bidiba abalimi n'abalunzi mwe basobola okuggya amazzi okunywesa ensolo zaabwe era n'okufuna amazzi agafukirira ebirime n'okusingira ddala mu bitundu ebize bitawaanyizibwa ennyeekyeya okuli Kalamojja, Teeso wamu n'ebitundu ebirala. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija olwaleero walabiseeko eri akakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi n'obulunzi akali mu kunoonyereza ku mivuyo egimenyeddwa waggulu ono abadde awerekeddwako abakungu okuva mu minisitule abateesiteese ekiwandiiko kyabadde alina okwanjulira akakiiko. Kasaija ategeezezza akakiiko ng'ensimbi bwe yaziwaayo mu bujjuvu bwazo zisobole okukola ku mirimu egimenyeddwa waggulu. We gave the money to water. We gave the money to agriculture. Kasaija naye yeewunyizza nnyo lwaki abakungu ba gavumenti ku nsimbi obuwumbi 541 mu obukadde 60 baakozesaako obuwumbi 394 mu obukadde 220 nga mu mbeera eno ababaka bamukunyizza annyonnyole ensimbi endala gye zaalaga naye ng'ono alabise ng'ebigambo gwe bisobedde. Were witnesses that these dams don't exist. So where has the money gone? For having opened my eyes. There is a problem in the government. There is a problem. There is a problem. I don't want to mince my words. Kasaija yategeezezza akakiiko nga bwe yakola ogugwe era bw'atyo n'asaba akakiiko kayite minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi era ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amazzi abayina akakwate ku nkozesa y'ensimbi zino. You convene the meeting between water, agriculture and ourselves. Ekyongedde okujja ababaka mu mbeera bwe kwetegereza ekiwandiiko minisita Kasaija kyabadde aleetedde akakiiko ng'ekiwandiiko kino kibadde kinnyonnyola ebibuuzo ebitundu 10 ku 100 byokka ekireetawo ebibuuzo bingi oba nga minisita abadde alina ebibuuzo by'abadde ayagala okwebalama ku nsimbi ezabonakanyizibwa. What the committee expected the ministry to respond to has been sabotage. It has not been responded to. The deficiencies that are being done in this country is not a one-man activity. It is a syndicate. Gye biggweredde ng'ababaka baleese ekiteeso ekifumuula minisita Matia Kasaija mu kakiiko addeyo aleeta ekiwandiiko ekijjuvu ekyanukula ku mivuyo egyetobese mu kubulankanya ensimbi ezimenyeddwa waggulu. This was a serious insult and you have embarrassed your boss. We don't want to keep on making our president a liar. Let's spare the ministry of further embarrassment. Let them go back. Honorable Minister, I think there is a gap in your ministry. Let the minister return back the team. Mu nsalawo ye ssentebe w'akakiiko Okolmoy Janet awagidde ekiteeso ekireeteddwa ababaka ekifumuula minisita Matia Kasaija addeyo aleeta ekiwandiiko ekijjuvu. We shall not present this report until we get to the real truth of the matter. So go back, give us what the committee has requested. Ssentebe w'akakiiko era ayise baminisita babiri okuli minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi ne minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amazzi bajje bapeeko bibaanukula ku nsonga eno. Honorable Minister, tomorrow we shall meet here with the Minister of Water, Minister of Agriculture, Minister of Finance and National Planning Authority. Bwe twasanga bintu birala nnyo. Tuyise ba Ministry of Finance okulaba nti batulaga kiki ddala kye bakola okusindika y'essente bwe baba bazisindika bazigoberera okulaba nti zikoze. Completely there is no water. Kano si ke kakiiko akasoose okuzuula emivuyo n'okusingira ddala ku nkozesa y'ensimbi y'omusolo era nga n'obukiiko obulala obwa Palamenti buzze buzuula emivuyo gye gimu nga gino era ne buwandiika na alipoota. Joseph Serwoza, BBS Terefayina wano ku Palamenti. Webale Joseph